mu kaweefube w'okulongoosa erinnya ly'ekitongole kya poliisi, abasirikale ab'enjawulo bazze bakwatibwa ku bigambibwa nti beetaba mu buzzi bw'emisango. Abamu ku baakwatibwa kwe kuli abavunaanibwa okubuzaawo ebizibiti byebiragalalagala ku kisaawe ky'ennyonyi Ntebe, olwo ebitereke ne bajjuzaamu obuwunga. Babijja mu sitowa za poliisi, cocaine ne bajjamu cocaine kangambe entuufu ne basaamu obuwunga. Okunoonyereza ku b'ofiisa ba poliisi omwenda abagambibwa okuba nti beenyigira mu kikolwa kino kunaatera okukomekerezebwa okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Hassan Kasinje. Tukomekereza okunoonyereza okwo era bwe tuba tumaliriza tunaatera kumaliriza tujja kubatwala mu mbuga z'amateeka bwe tusanga nti bonna omwenda bakikola oba waliwo abatakikola tomanya. Kasinje era asambazza ebigambibwa nti poliisi etuntuza ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti abeebuuza ku ky'okuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Nga waliwo member of parliament yenna agamba nti ze saagenda kwebuuza mu bantu sigendangayo kubanga poliisi yakola ki? Yagaana aveeyo tumanye nti awo waliwo obuzibu. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi eriko abantu babiri beekutte okugiyambako mu kunoonyereza ku muwala yasangiddwa ng'afudde mu ttawuni y'Enjeru mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Omulambo gw'omuwala ono ategerekese nga Agnes Nampijja gusangiddwa nga gusuuliddwa mu lusuku. Kutte nnyini bbaala ayitibwa Ntali Joseph n'omukyala we Kirabo kubanga be baasembayo okwogera n'omuwala ono. Twagala babitebye batubuulire kiki ekyabaleetera obutayamba omukyalo ono kusigala mu katugamba asigale mu bbaala okutuusa enkya. Poliisi era etegezezza nga bw'ekyatubidde n'omulambo gw'omukazi omu kwabo abattibwa mu bitundu eby'Entebe. Ono akyabuliddwako ababe. Olw'okuba nti waliwo yajja n'agamba nti amumanyi, twamusaba ajje aleete ebisingako awo tukyamulinze. Bw'abazze tujja genda mu maaso n'okuprosesinga kulaba nti tumuwa bode. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.